Kabaka Omukunja Atasera nakunya nga bamulabisaamukko enaffe katubalabise majinigalo mannayi ngenda owulira mu kisenge yaliyo nnyolya mama kali munda mama ngenda okuwulira waawe nensooka nkomawo taano njija nzigulayo mugamba kiki ngenda owulirayo ebisebulagiri agamba nfa nze nga tiyagasi sinnamuwulira nako operation side yasa ate general kasiri eggwanga Tinefunza tumwine jeno katumba wamala ndo ulire ebitima byonna babimenya nemanya wano girabika giwunye kopolo ategedde giwunye kopolo ategera nti giwunye nina wenfulumira nina wala we nali nofulumira nkiveemu buvi mu mirembe nga tetwekubye nabo ngenda okutuukayo mbanduka ku mulyango nagenda ulira kantu kagira kiki kyesakola kululwanga nakuyirawo omubiri abakuvuma nembakuba abakujerega ngera nembavuma wandeka mu ntalo wandigumye ne tuzirwana bwababiri nga buli agezaako twenganga nga tumuvuma tuli babiri nejjusa obudde bwange bwe twamala bebi ng'olyawo ndi kali tuwulira konkona ayita lasita kibanda kati kopolo nga tannazuukuka kati nze kopolo yenna yali yakooye ye vice era ye kopolo yali yakooye kati nze nina akadinisa nina awantu wange wendabira ekifo ebweru kati ngenda nyiganyigawo nkebera ngendo kebera nga ndaba kyali ayambadde ali muleya nga alina ne budreads ndaba maaso mamyufu nengamba bayagala njaga tamanyi wali naji kati maaso mamyufu alinamu ku kanyamanyama kopolo tannazuukuka kati nze we mmala okumulaba ye teyamanya nti mulabye n'omulaba nga mulaba yeetala ku luggi we yeetala ku ddinisa wakolaki nenzirayo n'engwa bwengwa ayongera ayita akonkona nagenda owulira kopolo yenyoola yekyusa kati kopolo ajja mu kadinisa gulawo ko oluggi yagulawo ko akaggi kati ngenda okulaba waliwo abayingidde abalala babiri naye ngaera bali muleeya naye ngenda olaba bo basajja bakulu wembalaba ali ku gundi yange nengano gyandibanga gyagala wunya ngendo ule bwe bagamba operation ngendo ule abogera ku bifo kolo sibe babita batya lady operation sibe charge take over so mpula bogera oluzungu ebigambo by'oluzungu acha to say mean mpulira bogera ebigambo nengamba ya ogwe yandi wonyawa nalabula kopolo ndonda mukogera olwo sinagula na ruumu yange kujjamu ya anti nva mu ruumu yange nenjijjamu ya kopolo mwe yasula shiba mwe yasulanga ku Wanda Boy UG mwebale nnyo kubanga amutu supporting here and there olunaku lwali tuze bwetuti kubanga atogeramu awaliwo abagambye nti omusajja waliwo agambye yalekedde omusajja omuzungu muki ku channel yabadde agiraagira naye nga tube bati niyo laba yavuddeyo n'atula mu channel message nyingi nnyo ze tofunye bagambye bali kubanga mutusabira finally nakomewo alive and kicking ate nga ndososo okundaba nsinga n'ababadde bweru awe nengera abali mabega wa kamera eyo ne Taira nabange embeera yaabwe Taira yadduka nze mu story eno gye tukoze siri musibe njajiza basibe olwa nawe oba oli musibe ng'onjogera mukunjabuza kuba kulaba uno omusibe fete batusabike gwe Taira mbirizo abatulaba mwenna banange nsanyuse nnyo okuddamu ofuna omukisa okwogerako nammwe mikwano gyaffe mikwano gyange kubanga ebintu mu ntandikwa byalinga ebyokusaaga naye we twamaze okutuuka munda mu kkomera eyo
mikwano gyaffe temuba tuyirawo mubiri ne mutukwatibwa ekisa ne mutulwanira twabadde tusobola okuvundira mu kkomera mu bintu ebiringa ebyokusaaga. Simanyi bigambo ki bye nsobola kozesa kubeebaza battaanu naye mwatuyiiriddewo omubiri kubanga bingi bye mutamanyi naye omusibe eyatuvunaana we yatuuka ate mu kkomera. Omusibe ate yakuvunaana oba complainant omukyala eyatuvunaana we yatuuka ate mu kkomera ate n'ayongerako omusango omulala gwe tutaakolanga ne Katonda atulaba. Yeeyongeddeko omusango mbu twegatta abavubuka 14 ne tumusambasamba olubuto nga we tumukuba mbu omwana we mbu n'avaamu olubuto. Kati we yavaamu olubuto automatically eri mu by'amateeka baba batuggulako gwakutta muntu. Naye nga mazima singa nali twali abantu 14 era n'abapoliisi n'abantu mwenna mwebale kulaba mazima kuba bonna babuuzizza olubuto bannanga omuntu gwe baakuba weeks 3 emabega olubuto ate lwavuddemu leero ye n'enfaanana ye yavuddemu olubuto ng'ali bulala anyirira. So mwebale nnyo bannange, sirina bigambo bituufu bye nsobola kozesa kubeebaza bamaama ne bataata ne bannyinaffe naye mmwe kye mulina okumanya mwatutaasizza nti omukulu eyatusiba ye yali ayagala ssente era olwa buli oveewe yakola vidiyo n'agamba kati gwe Mukunja ngenda kugaggawalamu ojja kukitegeera era ssente ze yazifunye miliyoni 3. Amuwadde ssente si byabwerere nti yabasonyiye nga we akatambiwe kabadde nti mbasonyiye. We yafulumye mu kkomera bwe yamaze ovaayo nga ffenaffe tufulumye nalabye akola akatambi n'agamba mbasonyiye liwedde mirembe. Nedda ab'emikwano ssente miliyoni 3 baazimuwadde cash nga tobaze biralalala kuba biri yabitulekedde ebyo sijja binnyonnyola naye woba nga wali obaddeko e Uganda ekyo osobola okukitegeera. So yasasuddwa obugagga bw'abadde anoonya era tusaba Mukama Katonda. You are for the making of the noise. Bagamba ababuda bakumenga wali ebweru. So tusaba busabi Mukama Katonda obugagga Mukama amuwa obugagga bwe. Mukunja soko indeko sabira omuntu essala. Mbadde njagala Anis driving story ne deo. Ziba yatuddeyo ku lunaku lwe Monday. Si lwa Monday oyo yanguye. Omanyi Mukunja muntu mukulu. Okay. Mukunja bwe wali ogende wa Love Mass njagala otuwe intention yo directly ne outcomes ze wali osuubira. Nze nagende wa Love Mass. Papa tuyambeko tetulina sound mulungi sembirayo kedi. Wagende wa Love Mass. Nze ogende wa Love Mass. Ekigendererwa kyange kyali Love Mass nga bwe yanvumanga nti Mukunja oli mubbi oli mufere King Shiba mumusiraanyiza kati nga njagala Love bambi omukyalo oyo sagala kwogera linnya lye ye aveeyo agende ku kkubo kuba ebiseera ebyo King Shiba yali ali ku kkubo nga yaddayo amunoneyo ye ataamubbe ye ow'omutima omulungi amuyambe wabula tekyali nti kumukuba kumujja mu lubuto. Era mazima ddala n'abapoliisi baakitunuulidde ne bagamba abavubuka 14 baakukuba n'otajjaako yadde akasago. Mu bufunze wagenda mukyalirako munyumyemu. Nagendayo nga sigenze nze sikola bikolwa bye bannaye mwenna abanfolowing ebbanga singa nali muntu akola ebikolwa by'obutujju oba okutirimbula oba okuba abakazi otuuka ku ekyo King Shiba singa yafa kungumiza kkubye. Naye ankuba nange ndi muntu nnumwa ne simuddiza okategeera sikola bikolwa ebyo era yabadde anteekako ekintu ekitalinvaako batuteeka eruzira tuvundireyo naye ng'aga Katonda mu ggulu. Wagenda kuteesa ka video baali live tetwalabako we mwatuula wansi ne mugamba nti Mass kino kiveeko ne kino kiveeko kiki ekyaleeta kuba waliwo okuwanyisaganya ebigambo n'okwekwata amatayi mwenna mwakwata kuba Love Mass yankubira n'angamba nkikubyemu ki ekyaviirako embeera okusajjuka gwe yagenda ne peace talks ne munzika nga mwesika. Nga w'omanyi ekisookera ddala omuntu anyiiga ndi muntu nange nyiiga n'omuntu atulaba buli muntu anyiiga mu ngeri ey'enjawulo. Nafuna obulumi obw'ekika ekyawaggulu mosting especially buli wendowooza bye tuyiseemu ne King Shiba nendaba nga abantu mwana banvuma nendaba nga eri akuvuma n'akuleka naye nendaba omukyalo oyo yanvuma nga ye kumpi buli lunaku yanfuula mmere ye nfuna obulumi nga naye woonaatoba n'ekintu kyo ne butuuka wootuuse kubanga omukyalo oyo nayogerako naye nga tukyali mu mukwano gw'ekika ekyawaggulu
kawule yes omukwano gwa love ne friendship anti ye nze nali mu mukwano ogwa friendship gwa love ogwa friendship ate ye naafuna guli omungi era ogw'omwami n'omukyala anti kati nze nkugamba kuba nze mmanyi ebiri wakati wange naye bintu bino biri sensitive twagala bintu biri wuliriza nze omukwano ogwange gwali tubeere mu mukwano ogw'obuntubula ogw'okolagana nga nze naawe ng'abakyala b'ensanga bane nze siri muvubuka mwenzi nnyo kisuse bwenti ogenda nti leero ekitundu kyange ekyekyama nkiwummuze mwoni enkya nkiwummuze mwoli enkya nkiwummuze mwoli bifuuke bya lukale siri nze emize gyange ogimanyi nze ndi just kunywamu njaga wonkyankalanye nnyo okulwana kati nakuvuddeko naye nze siri nnyo mwenzi ekyo munnamwe munjulira siri mubbi siri mutemu okategedde naye kati ye n'atuuka ate ng'ali kulemezaamu kiri kati ne mugamba kati embalasi yadde yafuna tutuze wali eri otuuseeyo obusungu oze naku kirowoozo kyakuteesa obusungu bulinnye mwekutta amataayi twekutta amataaya twekuttemu awo naye era bwe twekwatamu nagenda olaba ate ye akozesa amaanyi mangi okunkuba nga n'enjala kuba nze n'ebisago nga ndabika natuuse ne mukomera nga tebinnawona ng'akozesa amaanyi mangi nnyo erwane kati mumulumbye ewuwe yes kati nakozesa bwongo ne mmanyi akaali okozesa amaanyi amangi ate ffe tuli balenzi bwe si controllinga mutwe gwange ne mukubisa amaanyi g'ekisajja kuba omusajja asigala musajja asobola okufuna ekizibu ate eky'amaanyi kati era namuleka ne tuvaayo ne ndaba nga bijja leeta obuzibu obw'amaanyi ne tutambula nga ne kamera kweziri ne tukomawo biki bye mwayonoona nga temunnasimbula gwe byokkiriza twayonoona ndayira ntya Katonda kuba Katonda teyeebaka yadde bya Katonda birwawo tetwayonoonako kapeti ya 65,000 ekyoya nga bwe yagigambye bino byonna twabisanze ku poliisi ku musango omukyalo oyo gwe yatuvunaana mbu twayonoona kapeti mbw'agyozesa 65,000 tetugyonoonangako kutuuka ku ezo sente twabba akasawo ng'akasawo kalimu $1,300,000 nga mulimu ne wifi ya 7,000 ne tubba essimu ebalirirwamu akakadde ka ssente ne twonoona ebizigo twayiwa ebikebe by'ebizigo 2 bikebe ezo zaali $1,000,000 1,600,000 kitegeeza buli ate ebyo ebikebe byawanukayo yeye mwennyini ye yabitegula tebyayiika byali ebikebe 2 tebyayiika byava nga wonaateeka mu masagali mwatundira mulimu ne kivaayo ne kigwa tekyayatika tekyakola n'akirondawo n'akizaawo n'agamba mwakuba kiraya nti naye waali kireeta okweraliikira nga bakasoma bagamba bwe ngenda mu nedda tube baamazima kuba ne Katonda alaba era alamuza kisa singa byonna twali twabikola ne Katonda teyanditulwaniridde n'abantu tebanditulwaniridde kuva mu kkomera 5 tetulina muntu gwe twakuba n'ekyokubba singa twali babbi ekisooka singa twali babbi singa abampagira mwampulira dda mu buvuyo obwo kuba omubbi teyeebulizaayo baŋŋamba wagamba eno essimu katugitwale ng'obujulizi nesimanya nti Mukunja wali otwala bujulizi bwaki nti mulimu obutambi bw'abadde alikodinga ng'akuvuma kuba eri obutambi Masisi bwe yateekayo n'amaana abujja essimu nali ngikutte era ne mu vidiyo mwekiri nagikwata bwe nti we ne tugaa katugitwale ng'obujulizi n'amaana nagamba mpesimu yange ngenda ne tugikwata bulungi mu kamera ne tugimuddiza ng'ensi eraba n'amala n'agamba mubbi akasimu kange akatono akabeeramu layika mobayiro ne tumugamba soma ennamba y'akasimu n'agisoma nga tetunnavaawo ne tugikubako n'evugira mu kasawo ke kagamba ke twabba era essimu n'agisigaza yagikebera n'agisigaza muga Katonda mu ggulu singa twali twagala kubba masimu soda tetwandivudde Makindye ne tutambula mpaka Kosovo kuba ne mu Makindye mulimu amasimu twandibbye abaamuno omuntu wakugamba bwe yali agenze ku Pistox lwaki oba ogenda n'abantu abo bonna be wagenda nabo ba security baawumusa babiri n'abalala b'omanyi ffe be tutamanyi ekisooka whenever bino ebyaffe eby'ebidongo
waliwo omuntu akuyikiriza akagenderere egogomiri ekyo kyesijja kyegaana eggaali yange entambula nayo eva nsanga onjiikirize ng'okimanyi eggaali yange ekola ki ekyo sigenda kukyegaana ne faani wange nkusaba onsonyiwe bw'olaba abantu batuyiikiriza nga tewali kye tukoze ye eggaali yange ku kidde ebaawo 5 so oba ogenda mu kyaki ku kivvulu oba ndagawa nze eggaali yange yo babaayo osobola okunsanga awo n'ondabanga weewe naye tonjiikiriza nnyo kuba bo babaawo 5 mullo ate n'ekirala alina kali ye ke yayogeranga nga nako kanuma agamba ffe tulina abanene kuba nagezaako mmugamba anti nagezaako mmugamba kati anti interview gijjeeko kuba nze sinakutuma onkoleko interview okitegeera ne mmugamba ffenna mu ggwanga tuli kyekimu tuli baana ba Katonda ani munene ani mutono bw'oba olina abanene saba Katonda nti gwe wabafuna naye toyiikiriza ffe abatalina baki banene kyekyo kye namugamba naŋŋamba tolina ky'oŋŋamba tolina ky'ojja kunkola okategeera so kati angewe yali aŋŋamba naye abalina era yensonga ezimu nze neŋŋenda n'abatono okusimbula okuvaayo wakitegeerako nti olina omusango gw'okoze oba gwe wavaayo ng'ogamba maze okulabisa kiwedde muli wafunamu omutima ogamba nti mubutuufu nkoze omusango nakirowoozaako oluvannyuma naye ate omusango gwali gutatuukana na ku gye nasanze ate ku poliisi bw'okirowoozaako wagezaako teekawo enteeseganya ez'emirembe kuba Lavumasa agamba baakukubira mwogere ku ekyo ekya trespass ng'owanika bbango ani yankubira bo bennyini bwe baasuka ne bakkubira oluvannyuma owa poliisi nakkubira n'omuvuma n'ogakale ne bwoleta kadenge siva wano kati we nkugamba nti ne bwoleta kadenge siva wano ku Ganjani ame mba nkuvumye tube feya mba nkuvumye anti waliwo ebigambo bye muteekamu nga ogaziya oli wagamba nti oba omuyisizaamu amaaso baleese keesi kuba bagamba bagijja e Kosovo Lugala ne bagitransferinga ne bagireetawa e Nateete omukyala n'akukubira n'omugakale ne bwaba Museveni siva wano right ebyo saabyogera saamugambako nti ne waba Museveni era y'ensonga lwaki bajja nga foosi y'amaanyi ebyo saabyogerako nti ne waba Museveni siva wano baali bakwayiriza mu mutima gwo ate era saagala twerungiye olw'okuba tuli mu kamera nze sisobola kwetwala ku poliisi 5 yadde ndi munko mu bizibu tuli mu bizibu naye 5 nze sigenda kwewoomyawoomya nnyo 5 sisobola kwereeta ku poliisi muganda sisobola 5 abasirikale baatu era n'omukulu namwetondedde nakuba navuddeyo nga poliisi yonna ngyetondedde naye era nakati mba njagala okuba 5 nze tosobola kumpita ku poliisi n'enjijja 5 nga tebannakukwata muli walinamu akatima akagamba nsobola okwetondera Lavumasa namwetondera baatuyita ku live y'akabaata aga Katonda mugulu byenjogera bya ensi ebiraba n'omugamba nsonyiwa for trespass bamukubira abawo Franka yamukubira namuga jangu kula simple kira yamukubira nga namba hali live namuga jangu mukonja akwetondere ng'ensi eraba bigwe yagamba oyo mumundekere ebyaffe mubirekete mubiteeka mu sibi ya TikTok biri ku poliisi anti agamba agenda otuuka ku level nga agezezaako ku engaginga privately naye ng'okyagamba nti tewaliwo kye yaddamu yadde kunkubira simu video ze yaddamu okola so that temuwolereza kibi nammwe mwaziraba yakola kimu yajjayo essimu ye nga twakavaayo n'awanika n'agamba kati gwe ŋŋenda kugaggawalamu kino bulijjo kye nnoonya akavidiyo simanyi oba esimu naakagifuna bingi twabiyiwa gye kali ku YouTube abantu babirina bo akavidiyo yamala n'akajjondoza yatuuka ku poliisi ne bamugamba owanda omuliro mungi oyiikiriza oli ate oli kuloopa sooka osaseeyo bino byonna n'agenda ku channel ye ku TikTok ye n'abisasa already twali tumaze obifuna era ne ku YouTube abaana babiti nange mwenyini mbirina ku YouTube yange tunatuuka ku Monday lwe bakwata waliwo ensonga gye wawadde b'ofiisa lwaki wabaanukula bubi bwe bakkubira essimu gituwa wano naffe tugirabe kuba ginyumizanga b'ofiisa nga ffe tetuliiyo ekisooka okuva we twava e Kosovo bano abantu baali banteekamu akatengo nga waliwo abankubira nga sina basirikale ne baŋŋamba wogereza n'oyitako awantu we wati oli yasooka naŋŋamba wojja ku university tugenda kukwata kati mu mutima ne ŋŋamba ekitegeeza sigala kuddamu kusoma kubanga waliwo abagenda okunkwata ne ŋŋenda ku university ne nsoma saalaba bakolaki bankwata then ekyo we kyaggwa ne waliwo ekivulu kye nali ŋŋenda okuyimbako
ne bangamba ne bakubira essimu ne bangamba kogeza n'olinnya wano tugenda kukwata abo babiri n'enyungula eggaali yange nga bangamba ba poliisi n'enyungula eggaali yange ne mbagala tugendewo tulabe atukwata ne tugenda ne tuyimba ne malo yimba ne nvayo salaba ku muntu yadda nkwata kati mu bwongo ne njya nkifuna nti baleka balikozesa eno bansiraanyiza eddala nti engano ttambula kwegamba mbe mu nsi nga ntya n'okufuluma enju neekwekenga bwekwesi kubanga eri abagenda okukola ki kati ate abo ne bakigattamu n'ekirungo ne baŋŋamba mbu SFC erina okunnona esime SFC yerina okunnona kakati ne ŋŋamba bannange bwe mba nasowagana n'omuntu ate SFC okitegeera nemanyi ensonga poliisi esobola ozimala okategedde kati n'oyo omukyala agenda okunkubira owa poliisi ye Nateete bambi njagala omwetondera bamuyita afande afande Luwedde waliwo afande Rozi waliyo afande Luwedde waliyo afande ate ndiboogerako gundi neva nze tojja kunkangakanga nawe byakuma nze twayogere kumanya nga Museveni tumwogerako ttaano oyagala bayita bakatonda nga lwaki tetwogera amannya gaabwe nedda muleke nze temunteekamu gundi yakugulumiza gundi ndisinze Katonda nsinze n'abantu kibi ki kyemboogeddeko ttaano mwagala kutandika kunsinzisa abantu ttaano mwagala tandika nsinza abantu waliwo afande mukyala Munyankole waliwo afande Munyankole gwe nayanukula obubi waawo Nateete ku ssimu simanyi kitongole kyalimu naye w'amaanyi afande njagala okwetondera afande maama ali awo yasiba enviiri zigwene emabega mukaka mutayogera muzibu naye ttaano ali solidi mu byala ali muzibu waddalamu wagamba kino kibe kiba afande njagala mwana okwetondera ttaano mullo nsonyiwa mwana mullo saamanya nti nali simanyi gwe njogera naye siri mumenyi w'amateeka ttaano nkusaba nsonyiwa okijjene ku mutima saagenderera kunyiiza era singa namanya waakiri nze newe sandize nandisindisa omuntu ansinga ku myaka najja nayogera naawe mu mbeera y'obukakamu naye nakwanukula bubi ttaano naye era ensonga zaali bwe zityo naye era ate naawe kyewakolamuko jasa okunkubira n'oŋŋamba jangu naye kakati afande gwe wagenda olanga nsobola okujja mullo ddala mu ddala tudde mu byaddala gwe kitwale ndi mwana wo omulenzi gwanzaala gwe ttaano gwe wali olaba nga nsobola okujja tuve mu birala byonna afande wange nkwagala nnyo naye gwe wali olaba nga kisoboka ddala tuve kati mu byama kati ekitiibwa kyafande kyejjeeko nange nejjeeko ekitiibwa ky'obwa genero tubeere nga gwe maama wange nze mutabani wo gwe ttaano wontunulamu bwoti nonneetegereza wali olaba nga nsobola okujjawaawo ku poliisi yammwe era nabano bataano be wansindikira bonna abajja okunkwata nsaba okubeetondera baganda bange mwenna abannona ku kitebe ku Ganjani Ame bambi twalemera mu nju nga soko indeko soso tulawo twagala tutuuke kuba twagala tunyumiza olunaku lwa Mande lwakya lutya olwawe twagala ekinyusaawo kuba nakuya mu nnyumba ng'okabawo basi ne nga mukunja wange nali jjinja mukunja olunaku lwa Mande oba tandike ku Sande lwaziba lutya Sande kuba yalabigenda wavase kusoda tebyetaagisa mukunja ogitandikire wa tugende ku Mande wama mukunja ku Mande nebaka sawa 12 ez'okumakya waki kuba Sande nasula mu studio nali nolimba lwenkola nali nkola kali akayimba ke nakola Matrix wali twali wa kundi ewa clinics era bakola mu Netflix yawo ngana kati akayimba ako we nakomawo nembeerako ku live nebako obudde bukya kati mba naakeba kazaali obudde nga bukedde zaali sawa nga nyeezi okumakyawo kuba nali ngambye kanneebakemu nzuukuke ngende ku university kati laba otulo ne tuntwalirayo olw'okuba nali nakooye tuba tuli omwo tuwulira akonkona kopolo je icon yali yasuzeewo nga waali then nga nze ndi eno mu kisenge kyange kopolo yali yasuze mu kisenge kya King Shiba kati tuwulira akonkona ayita lasita kibanda kati kopolo nga tannazuukuka
kati nze kopolo kati kopolo ye naye yali yakooye ye vice era ye kopolo yali yakooye kati nze nina akadinisa nina abantu wange wendabira ekifo ebweru nga sifulumye kati ngenda nyiganyigawo nkebera ngenda okebera nga ndaba Chali ayambadde ali muleya nga alina ne budred ze ndaba maaso mamyufu nengamba oba ayagala njaga tamanyi walina kati maaso mamyufu alinamu ku kanyamanyama kopolo tannazuukuka kati nze we mmala okumulaba ye teyamanya nti mulabye n'omulaba nga mulaba yeetala ku luggi we yeetala ku ddinisa waakolaki nenzirayo n'engwa bwengwa ayongera ayita akonkona nagenda owulira kopolo yenyoola yeekyusa kati kopolo ajja mu kadinisa gulawo ko oluggi yagulawo ko akaggi yamugamba oyagala ki ko oli kopolo namugamba kati ono namugamba njagala mukunja kale kopolo namugamba omwagaza ki namugamba ninawo business gye muleetedde namugamba tambuloddeyo kibanda akyebase teyamubuuza olina appointment yamubuuza olina appointment yamubuuza anti kopolo agenda kujja bibeegambire yamubuuza wakoze appointment n'ekibanda abuuza musirikale ali muleeya ye tanamanya nti olwo giwunya namugamba nze muleetedde business namugamba zaayo business zo anti teyakoze appointment kakati olwo nze mbawulira beereega nze nensigala mu kaliri kange tugenda owulira benyoola bembulira bagugula labikiranga gulawo kati yagenda owulira afuluma kati wafuluma nzirayo mu kakoodi kange wendabira ebifo ebweru nga ndi mu nju okategeera kakati ngenda okulaba waliwo abayingidde abalala babiri naye ng'era bali muleeya naye ngenda olaba basajja bakulu wembalaba ali ku gundi yange neŋŋano gyandibanga gyagala wunya ngenda owulira ebweru bagamba operation ngenda owulira boogera ku bifo polo sibi babiyita batya ledi operation swekyayi takeover mpulira boogera oluzungu ebigambo by'oluzungu mpulira boogera ebigambo neŋŋamba yandiwonya olwo sinnagula na luumu yange kujja anti nva mu luumu yange nenjijja mu ya kopolo mwe yasula shiba mwe yasulanga kati kopolo ng'ali eno ate mu ddiiro kati wengira bwe konze ate enkuba ng'eyitiridde ku makya kuno ki ekiddako kati nze tiyagase simanyi lwaki alwawo okunkwata ttaano kopolo nga bakamufuuyira oba mu liiso mba ndi mu kisenge bwe nti ŋŋamba kali munda mugamba togifulumamu mugamba tofuluma mba mugamba tofuluma ngenda okujja nga kopolo eriiso lyavuddeyo ate alina amaaso manene nga ye lyamyuse lyavuddeyo ng'akaaba gatiirika amaziga nga neŋŋamba bya ddala ne mbagamba ate kiki ngenda okuddayo kadinisa akange wenina ofulumira ng'abasirikale basazeeko emmanju tomanyi bali muleeya bonna nalaba aba owa yunifoomu n'abaleeya babiri we nalaba ekyambalo kya yunifoomu ne mmanyaawo mpanise okitegeera kakati ebisumuluzo tuvaayo awo tunoonye kati ebisumuluzo nga tetumanyi gye biri batukubye tiya gaasi 5 kati awo njija nange ntandika kati olwo bamanya nze olwo nkute simu ngitaddeyo kati bagenda okumanya nti giwunye kati balaba ate nze ndi solidi sinnafunamu yadde kati ya gaasi akamu basala ne bajja eno ku ddinisa eddala we nnali ne bakafuuyira we nnali kampita ku kutunga nkawulira olina okukalya 5 ne kalyoka kanyingira nze nanzenna tomanyi kyali awo kanyingira nzenna 5 tomanyi kyali awo kopolo ebigere byo biri mu bbanga tunoonyeza ebisumuluzo tuleese ebisumuluzo bagguddewo okuggulawo bankabirawo 5 bikere awo emmundu zayingira wano wonna ne wajjula nalaba abasajja ne mpulira nga bazikokinga
owa radio kolo muwulira ngendo girebweru nga amamotoka gasimbye layini awo ng'ekyalo kyakuŋŋaanya ensi yakutte bweti ttaano gwe tomanyi kyali wano anti zaavuga ne bannyingiza ne batusaako empingu ne basooka bazivuga ne baziwetera ne bazizemu ge bazibonga b'eŋŋombe ne bakola bwe ttaano tomanyi kyali wano. Afande yaŋŋamba bw'akonkona kopola alina eddoboozi kikimugamba kiki kati omusajja ali omwo alayika na ttaano yaggala apata nga kopola maliriza mu katuli afande yaggwamu amaanyi ngalaba akantu kati akabuukuula Mukunja omanyi baba bakwata omusibe bajja ne bakwanjulira ensonga n'omusango bakuvunaana ne baloka bakutwala abantu abakulona bakuwa obudde obukunnyonnyola be baani era nsonga ki lwaki bakutwala ebyo tebyaliwo nagezaako bibabuuza jeke zaalumye edda bakoza ng'emmundu wali eriza eswanta bweswansi nga basobola okuddamu ebyo naawe nga naawe ogonza omukira guli mu magulu ga anti nze kasanda ba uniform oba nendaba emmundu nze sirwana na wammundu sirwana na muntu ali mu kyambalo okitegeera awo sinatuuka wagamanyi sigalina kuba oba olwana na ggwanga saawa nga mmeka olwo zali saawa nga nnya kitundu awo saddamu bitegeera baatuvuga buvuzi mpaka nate baatusosa kibuye ku poliisi abasirikale bawo ate nabo ne batusaba simanyi batuleke simanyi biki balinaga aba batutumye eno biki ne basooka naye nga envuga gye bazivuga mu kkuba awo oba batwala bakkoni Mukunja waliwo afande kyeyaŋŋamba kituufu si kituufu mbu wali wamanyirira baafande b'ekibuye mbwe bajja okukukwata osooka n'obagamba tusooke mu nshootingeyo ka vidiyo ka tiktok n'ogamba akulidde operation ekunonyesa ku nshootinge mu siini mwennyini mwobuukira ekikomera n'odduka anti ky'olina omumanya baafande ng'omuntu yenna atali muzi wa misango poliisi etuuka ng'ekwagala lwaki obawe esimu bakushootinge ku vidiyo anti bajja ne banno naye ne baŋŋamba bakwetaaga mu mirembe era nga bamanyi engeri kesiri muzi wa misango sisobola kudduka kati era mba nsobola bagamba musooke mutushootinge yawo akavidiyo okategeera anizi mbu yajja ne bashootinga afande n'akashootinga ne kaggwa Mukunja naka script yaddemu obuuka ekikomera nedda bali abafande abalala ebbanga lyemaze ku nsi wali abanga ali ne wakasebo afande naka okay there is jumping fence but don't run away Mukunja amalawundi olwabuukaati where is the man Mukunja ati bafande no nze abantu ba security bonna no newe bataba security abantu bonna abamanyi Mukunja mu ggwanga Mukunja si muntu waabwe talina tabu poliisi era naye ekimanyi just bano bajja nti maso omusango yaguga ono yatulopa omusango yagala aguwa yalingemu agugattemu ebyobufuzifuzi simanyi Mukunja ayogedde bw'ati ku pulezidenti okitegeera ye akireeta mu ngeri ekiraga nti okitegeera naye ng'ebyo njabi bagamba mugundi eddako njabi babuulira kasooke nkubwemu ndi omutwe mukalu omwana lukwaga nagenda sooka otubulye enogula enviiri bagiyita bati yo style nawe oli kule oli kitu kopolo tukiriza tubasibula sabula mukusawo ndyawo mpulire jinyole kyuka njiwulire